Mwe mwenna abalimi, abalabi ba YouTube, abalabi ba Facebook, tubebaza okuba nga mutulaba. Tubaletedde leero endokwa y'obutunda. Endokwa ya akatunda ketuyita UPF 14 abasinga obungi kabamanyi nga grafted. Kano akatunda kalungi nnyo era mutwegateko tulime obutunda kuba bufuna bulungi. Endokwa eno ogisimba kuba obeera ne eka ng'emu oyinza okusimbamu ebikolo nga 8. Bw'oteekamu ebikolo 8 buli wiiki esobola okuwa nga ensawo 4 ku 5, zezo ekiro 5 oba 4, n'oba nga ofunira ddala akasente. Kati ffe mwena mutwegateko tulime obutunda. N'ebika ebirala nabyo tubirina okuggyako waliwo obutunda bwe tutaawa abantu magezi ku bulima ng'akatunda aka yellow tokalima kokka. Ke kano tumala akagaata tugira aka yellow ne tugattako aka UPF 12 abasinga obungi kabamanyi nga local purple. Bw'omala okagaatako ne tufunamu eno endokwa eri UPF 14 abasinga obungi bamanyi nga grafted. Kati gwe wenna oba olina ttaka ddene oba kataka katono katugeze ng'oli fuuti 5 ku 5 oba 5 ku 10 osobola okulima kano akatunda n'oba nga ofunira ddala akasente. Oba oyagala ebisingawo oyinza ogenda ku YouTube n'oteekamu Farm Business Uganda, oyinza otusanga eyo na buli kika eky'obutunda ky'oyagala. N'eddagala lyonna lye tukozesa ne tuba nga tukuwa amagezi n'oba nga osobola okuganyulwamu mu by'oba olimye. Kale mwena tubeebaza era tubasaba era tubakubiriza mubeere nga mutwegattako tulime obutunda. Ffe tusangibwa Jinja, mu Jinja City. Oba otwagadde oyinza otusanga. Yonna gy'oba oli tusobola okutuusaako endokwa nga oba okyagadde n'oba nga osobola okulima obutunda. Ffe tuli balimi bakugu era n'amagezi tusobola okuwa amagezi n'oba nga osobola okuganyulwamu mu kyonna ky'oba olimye.